Abalungi Bebasinga Obungi Ababi. Atwesimye okuba nammwe abatulaba namwe abatuliza ku Impact FM. Era ng'olunaku olwaleero tugenda kwogera ku kiyitibwa ebbaluwa. Bwe twabanga mu masomero twawandikanga obubaluwa. Don't mention. However, bwatukubyanga olumu. Oleka wandikanga bubi. Oba gwe bakuwandika. Teri bbaluwa mbi. Ne bakubyanga. Bakakasi ali mugezi nnyo. Teri bbaluwa mbi. Mu Bayibuli mulimu abasajja nga Paulo abawandika amabaluwa eri abakolinso, Timoseewo. So bangi bawandika amabaluwa gaabwe mu Bayibuli omwo. Yes. N'omwami Alex Mukulu yavuddeyo n'awandika ebbaluwa ye. Mwagirabye eri Abaganda? Tubadde ne video badde tutabukidde wano. Katugibalage video ebadde saturatinga. Empaka za buli kika mulina okuzimala era abasinga obungi mujjanga kwettanira okukikola ngulu. Alina empaka gwe mukyawa era nga ye musiru awo mulifuna essanyu. Lwaki alina empaka gw'oyagala? Lulebo yajja wano okutufuga ng'ayogera mpola mpola. Tetwamwagala yamalako emyezi 2 gy'ogenda ogamba vaawo. Tukumyawo bali aboogeza obukambwe n'empaka. Bowita ojjo boboti betwagala ne bakomawo kati omusiru gwe twagala ate. Ebbaluwa ya Alex Mukulu eri Abaganda esoose abasumba mutuwandikire ku mabaluwa. Paulo yawandika amabaluwa, Timoseewo ne bawandika amabaluwa. Abasumba amabaluwa gammwe galiwa? Ebbaluwa y'omusumba Sserwadda esoose eri abanafu. Kayiwa ebbaluwa ye eriwa? Eyange yiino aliyo ey'okubiri ejja okujja. Muligenda okulaba nga Bayibuli bataddemu ebbaluwa za Alex Mukulu eri Abaganda. Lwaki ffe tetuwandiikira bantu baffe? Wabeewo abasumba bawandiikira abakyoli. Ebbaluwa ya Pastor Kiweweesi eri abakyoli esoose nga atulindayo n'ey'okubiri. Ebbaluwa ya Pastor Bujengo esoose eri abafumbo ng'ojja kukola endala ey'okubiri. Musubiddwa nnyo mwe abali ku Impact. Mwali badde mukalaba naye kasita mukawuliriza. It is very okay. So katusaba busabi tuwandikireyo n'ebbaluwa endala eri abakulembeze b'eggwanga Uganda. At least oba oli awo eneebako kye impactinga because amabaluwa si mabi. Abagawandiika okusobola okulungamya abantu, okuzzaamu amaanyi abantu, yes, okugulumiza, okuwagira abantu baabwe, n'okubawaga weebale. Omugamba nti osobola. So buli wawandiika ebbaluwa eyo omuzzaamu amaanyi, omusitula, omuwaga. Kati tusaba busabi mwami mukulu owandika ebbaluwa endala ng'egenda eri abakulembeze baffe oba oli awo eneebaako kyekyusa eri eggwanga Uganda. Era nange nyongera okusaba mwami mukulu owandikeyo ebbaluwa eri ba artists, ba directors ba art industry mu ggwanga lyaffe Uganda. Buli atulaba ku TV olwaleero n'atuliza ku radio afuneyo gw'awandiikira ebbaluwa. Oh yes. Nze nganze omuntu ebbaluwa zikola nnyo maka gange. Wanje ngamba mpulire. Yes, I write to my husband letters. Omwami wange muwandiikira ebbaluwa. Abafumbo mukakopa olunaku nenkeera nga nkiwulira ku ekiri nefuna stick note ne muwandiikira dear love, my honey, my sugar, my wife, my bucket in the night. Very useful. Nekiteeramu mwami Mpalanyi mu bbaluwa eyo. Bucket in the night. Simusaba kikyenjagala. Oh yes. Just okumuwaana n'okumuzzaamu amaanyi n'okumwebaza buli lunaku akeera n'agenda akola. Mwami Mpalanyi tabeereyo n'atayogera ku mukyala we ensonga lwaki mwagala. So buli kaseera mba njagala omuzzaamu amaanyi n'okumuwanika. Ogenze n'omenya amannya amayitirivu n'enzikira mwami mukulu kyeyayogera. Naga nti omuntu gy'akoma okutuuma amannya amangi manya n'okwagala weekuli. Omuyisaani bucket in the night. Ako kapya abaami oba abakyala abali eyo muwandikireko kama abaluwa osanga kinakendeeza ne obutabanguko mu maka n'obutabanguko mu maka. Oh yes. Abatulaba wandikira mukwano gwoyo ebbaluwa ng'omanyi agetinze desperate ayagala kweta olaba byakola tebikyagattako muwandikireko ebbaluwa. Awandikidde Sandra awandikireko Shanita akabaluwa omugambe Shanita programu eno erina kyetuyigiriza obadde okiraba otya agenda mu maaso nammwe abatulaba ku mpewo musobola okutuwandikirako ku
Bbaluwa ne mumuleeta wano ku Dream TV temututya wagala mutuzzeemuko ku maanyi. By the way Bbaluwa nkulu nnyo because eba written ku lupapula tempapula tezifa mangu eno simu ojja kumpereza message bajibbe omubbi asobola jibba God forbid emanyo okweyiwa oba esobola okuyiika message neevaamu neebula naye omuntu akapapula kawandiise tekakyuka kabanga bulaba ekyapa ky'ettaka endagaano z'ettaka zonna babikolera ku mpapula senga byali nga babyagala ku digital kokka era bali birese ku masimu kuba laptops but Bbaluwa nkulu and that's how it feels good ngolaba oli yakirowoozezza konafuna olupapula nakwata oba handwriting mbi oba nnungi naye ng'olabira ddala bambi awandiise mu mbeera eyo mu mbeera eyo tusaba busabye abazadde bambi muwandiikire ku baana bammwe Bbaluwa nga bali ku masomero omanyi kitegeeza nga buseera kulako mu case n'okazaayo olabayo kati waliwo abamu abagula success cards nazo nnungi naye nga mulimu ebigambo biri tomanyi nani yabiwandiika just nateekako from mami to dad to baby omanyi kyekitegeeza nga wali wakutte peni nawe neweeyongerezaako omuzadde omwana wanaabanga addayo ku ssomero akabaluwa ako n'okakwata n'okasonseka mu kitabo kikyagenda okusoma oba dictionary oba bayibuli oba ekitabo kyekya physics omwana abeera ali eyo ng'atandise okubikula okusoma nga wakukabaluwa from daddy kabaluwa from mami nze nali kikozeko mukwano gwaffe twafuna abagenyi ku church they were coming from Tampa, Florida ne muwandiikira ebbaluwa yali nnungi bambi yali eva ku mutima gwange ne mpandiikira omukyala n'omwami ebbaluwa bagiraba batuuse mu birawo bye nabawa ne nkateeka mu makati basanyuka ne bakaaba n'atafana ku kirabo kirabo kye nataddemu naye akabaluwa era akabaluwa kalimu archives buli kaseera ngambako Aidah I still have my letter ngamba wow because Bbaluwa eyogera kiri ku mutima gwo so abazadde mukimanye nti nakyo kikulu ne advice gyogenda okuwa omwana esobola oyita mu Bbaluwa eyo notagyogeza mwa because abamu babeera bagamba nga yo omwana ali mbirala golozambu wali naye nga ali absent minded but bw'oba wandiise kiwandiike n'okimutera mu bitabo bye akarivisinga aiza notasoma bulungi bitabo naye najjukira kino buli lwabanga agenda okusobya nagamba mami yagamba kino school fees nezimekuzoonona nti ye kale asooka soma kabaluwa n'alyoka adda mu bitabo bye nti ne bw'oba osoma ebitabo bye twalinga tusoma ng'olina akatabo ke twayitanga summary book ng'olina gwe notes z'otaking era mu kaseera kali akeebuuzo oba kazigizigi ng'era oggyayo ka summary ke weewandiikirako gwe by'otegeera so it makes more sense okusoma increases on the level of concentration nti bw'oba oyogera nga mpuliriza nsobola okuwuliriza naye nga nfumba nga audio ka playing naye nkola ki oyoza bintu naye okuwandiika n'okusoma bye bintu byokola nga mind ye eri concentrated omubiri engalo buli kimu kyonna kiri focused engalo ebirowoozo you have to think of kiki engenda okuwandiika ate n'ono asoma alowooza ku kikino kyensoma kitegeeza kiso perception yakyo yeeyongerako waggulu n'okukirowoozaako n'okukifumitirizako yongezebwako so ketuleesaako bambika abalungi Sandra mulimu abantu abamu abatamanyi ku expressinga bulungi nkanti oba nyina kyenjagala okugamba spoken nekigaana naye nga bw'okwata peni okuwandiika kiringa nabamu abatextinga ng'olabira ddala buli kimu kyonna you've been able to express something through writing so ndoze ekyo nakyo tukyemanyiize abanaddiini abakulembeze baffe mu makanisa mutuyambe mutuwandikireyo ku mabaluwa nja kusanyuka nnyo nga ndaba for example Pastor Bujingo owandiikidde abafumbo ebbaluwa ya Pastor Bujingo eri abafumbo ebbaluwa ya Pastor Bugembe eri basingles the letter of Pastor Bugembe to the singles oh yes the letter of Apostle Alex Mitala to the farmers omusajja by the mulimi and he's a successful one abitegeera nnyo so abali omusumba waffe Joseph Serwada eri abanafu he's very resilient very consistent very si muntu akyukakyuka ebintu bye bwabikola muzeeyi abeera abikola n'obwongo bwo n'olaba nga akijjayo nga kivayo bulungi kituufu nkuba akafane nga ndaba ebbaluwa ya Reverend Kazimba Mugalu nga wandikidde police
Twetaaga amabaluwa bwe gatyo. Ate n'omuntu Sandra ayinza okugamba ye lwaki mpandiika ebbaluwa nga baziwandiika dda. Ne Paulo yandigambye lwaki mpandiika amabaluwa ng'olwedda abantu bawandiika dda, Solomon yawandiika, Nemeya yawandiika, babiwandiika dda. Naye era amagezi ga Paulo gaawukana nnyo ku bitabo ebirala bye. Era ebitabo bye yawandiika obiraba nga birimu amagezi ag'ekika ekyowaggulu okusinziira ku bya bulijjo. Ebbaluwa tesobola kufaanagana y'emu n'eyoono. Ekirala kati kubamu ebbaluwa ya Pastor Kayuwa eri abayimbi. Mu mbeera eyo omwami Alex Mukulu jangu otuwandiikira ebbaluwa yo eri abakulembeze b'eggwanga Uganda. Era yo leero tunnyonnyola. Abalungi bebasinga obungi ababi. Twesimye okuba naawe omwami Alex Mukulu. Olunaku olwaleero nga twogera ku nsonga y'okuwandiika ebbaluwa oba amabaluwa. Twetaagayo ebbaluwa yo ng'ogiwandiikira abakulembeze b'eggwanga Uganda. Naye ng'olowooza kya mugaso okuwandiika amabaluwa? Of course. Correct. Commitment. You commit when you write. Okay. Buwandiika ekintu kiba kikuvunaanyizibwako kubeera accountable for what you wrote. Kakati ebbaluwa eyo bw'ogiwandiika oteekwa okumanya nti eri komito. Ekomiti abo bw'ogiwandiikidde naawe kagiwandiika. So it's important okuwandiika ebbaluwa. Lwaki okuwandiika n'okusoma ebbaluwa kyetaaga high level of concentration? Because you are reading somebody's mind. Toyinza kuwandiika kintu nga tekikuvudde ddala mu mind. Nyinza okuba nga mpandiise buwandiisi kubanga nkiwulidde bakyogera. Then awo balibwa mu babi ate be tumanyi nti be batono. Eba si bbaluwa eyo. Ng'amanyi consequences. Naga nti mumpe peni endala sijja kozesa yange. Because commitment, a written ekintu ekiwandiika kiri is a commitment. Eriya yakiwandiika naawe gwe bakiwandiika. Naye olw'okuba wano tetulina commitment, we can't commit ourselves to a cause. Okay. So tulina nsonga lwaki owandiikira abantu. Naye bwe wabaawo cause ddala ng'ate ffenna tuli committed lwaki tobawandiikira. Naye mwami mukulu w'otuukidde tubadde tuli mu suggestinga amabaluwa wano era nga tubadde tukomya actually ku Pastor Kayuwa, Bishop Kayuwa nga yandiwandiikidde ebbaluwa eri abayimbi abawemula. Era Kayuwa ye mutuufu bawandiikira abayimbi. Tewali akoze mulimu munene mu kuyimba wano nga Pastor Kayuwa. Yeah, true. Ennyimba ze abantu abamu balowooza n'okulowooza nti tebakkiriza nti yaziyiya. Bamanyiza Church of Uganda. So oyo alina authority okuwandiikira abayimbi okubalungamya bave mu byenkudi badde mu bintu ebikola ki ate nga kino kyekiriwo abayimbi bagenda nakiriwo lwaki obaza mu byemabega wala okuyimba ng'oyimba ono omukyalo ono si politician kati omulya byabuuza ekyo kyekiriwo ate mbaza nti emabega olimba lusobola okuba mu vibe naye nga lulimu sense. Omanyi njagala okubuulira waliwo akantu akagamba awo nti sente tezimanyi tezaagala noise. Sente kyova olaba mu banka teri noise gyebazikweka naye noise kati eno kyagamba mbu abayimbi kye baliko dudududu awo omanya tewali sente bwavu bweri kubanga omwavu ayagala nnyo okwesukunda okwegumya byonna abeera masanyu ku masanyu abakugundi self release awulidde Nakuya yonna ayagala agimale mu kyeggunde ekyo dudu naye toyinza kusanga abantu bali bulungi nga bali ku eyo oli mutuufu ewulidde n'ekirala nze nkugambye sente
tezagala birekana ako tukayize era buli wosanga abaleekaana omanya tewalise awulidde ne bweguba muzannyo ng'abantu baleekaana buleekaana oba komedi tewali sente sente teyagala noise ate nga nze ngamba mu komedi abantu balina buli kaseera okwo kuseka si ssanyu enjawulo kyeri kumbadde manyi nti wensanyuka nseka okuseka nezike liseka ebika anti liba lisanyusa osanga essanyu kirala n'okuseka komedi bw'ogikola ng'osesa bantu tomalaako omusumba Simyoni olina gikola ng'obaleetera essanyu omusumba Simyoni Kayiwa awandiika ebbaluwa eri abayimbi abawemula lwaki okongerezaako nti abawemula anti mulimu abayimbi lwa nsonga tewali nsonga emuwandiisa bbaluwa okujjako ng'alina kyaluŋŋamya ensonga lwaki nga ttaka era twakyogeddeko nti ebbaluwa zino nnungi mu kuluŋŋamya yes aluŋŋamya abawemula bayimbe batya omulala omusumba Gary Skinner awandiikira ba missionary omanyi ba missionaries baatuuka wano mu 1958 ndowooza mu 8 si abakatoliki n'abasiraamu nabiki bano abalokole 1959 we batandika okuyiikira ki wano ne baleeta enjiri eyo ey'okwogera ennimi nabiki era ne tukigoberera abazungu baali bana Dazwe ne mukyala we nga waliwo n'omuzungu omulala ye ali linnya liyani batandika bonna fulugoso kati ba missionaries abo ne bajja nga bakola ki beeyongera ne gundi oyo Gary Skinner ye family yonna y'abasumba jjajjaawe ndowooza ali naye missionary nekitu Gary Skinner bamuzaalira mu Afirika muno oba mu nsi ki oba Zambia yes kaakati oyo alina olukusa okuwandiikira ba missionaries abalala abaagala okujja okubategeeza ekifa mu ki n'engeri y'okukola ki omulimu ogwo mu ggwanga lye kubanga experience agirina atandise KPC watoto biki binne so alina that authority asobola okubawandiikira n'abalabula nti oba n'abawabula nti kino na kino bano waliwo obuntu obwangu kati oyinza okugenda ekkongo nga bayibuli ekugamba nti omwana bw'akusaba ekyennyanja oyinza omuwa omusota ate nga Zaire bo baguli omusota kati okola otya enjiri ogizaawo olina okukimanya kati egamba ebyo nti kati ye Gary Skinner amanyi kalicha yaffe wano agitegedde so ayinza okuwabula abantu bali nti abayi bwe mujja eno muleme kwogera ku kino kati awo mu mbeera eyo tuba tusindikayo Pastor Kakande ekkongo yaba ababuulira ebyo bigambo byo baloya Pastor Kakande eri abakongo ebyo bigambo Mukulu kyogamba omuntu agenda okuwandiika ebbaluwa eno ng'embeera amaze giyitamu n'agiwangula oba ebintu biri waliwo insight waliwo okubikkulirwa revelation yes waliwo okuloota vision yes ebyo byonna kakati omuntu okuwandika ebbaluwa kisinzira kiyafunye eki kubikkulirwa yaloose kyamuguddeko kitya oba yakikoleredde paka omuntu okuwandika ebbaluwa tekiva just nti oba oyagadde bwagazi naye wabaawo kyobikkuliddwa okusobola okukibuulira ki abantu ekikulu nti ebbaluwa omuntu agisoma nga bwogambye olitayinza kuwandikira bbaluwa n'otagisoma kigambo ku kigambo nga bw'onoosoma amawulire omanyi amawulire oyinza okusoma just headlines n'ogenda naye ng'oli agambye mbu nkuwandiikidde dia so and so oba mister toyinza butasoma kigambo ku kigambo olina okumanya yabadde ngamba ki wano yawandiiseewo ekyo lwaki yataddewo ka full stop kubanga ebyo bijja kusibya ne mu musango gyonna mu kkooti teri kye batwala nga si kyewandi mbugundi omanja
wawandiikawo jango wandike statement wawandiikawa Wampola kyekiraga yes jaji ayagala buwandiike ono mubanja sente mmeka nti mitwalo 5 nti lwaki kendagano yini oli mutuufu nange naliko mu kkooti omusajja ngalumiza munno okumubba embizi ye n'amugamba kyekiraga n'amugamba embizi yange ekifaananyi kikyo nakikuba yabitanga ate yeri ewuwe yennyini ng'obujulizi abulina ekifaananyi kati ekintu ekiwandiiki ne kkooti kyekola ki kyetwala n'abantu bonna abatufuga nga bano abaagala otufuga ekintu kyokka kye bayinza otulekera bye bawandiike naye teri awandiika awo batono kyobala twetaaga obuwandiike ba politicians ayingira politics bawandiika gwandibadde kati ekitabo kyo kifulu ekitabo kyo kyandibadde kati kifulu yawandiika ebbaluwa ng'asinziira mu kkomera ne Bobi Wine yali mu kkomera naye yagiwandiika obuuli yagiwandiika sigirabanga yagiwandiika gituleetereku tugisomere wano abantu kubanga kyetaagisa nnyo abantu abo ebbaluwa nze nkugamba erina kyesiba kituufu owulidde okusinga ebigambo Bobi Wine lwaki tawandiikira Museveni yamuwandiikire amugende nti Dear Museveni this is me ne president naye awandiikire Bobi yes namugamba nti Dear Bobi this is me kale ko wafalenga mzee yawandiika kagambo Dia nakalina ekigambo kyakulanyisa ayinza okukagaana agambe nti Dia Kyagulanyi Dia Kyagulanyi Dear aspiring president this is me njagala tukole tutya ne bwe tuti ne Kyagulanyi atusomere ebbaluwa naye amala tulabe oba ddala tetubeere balungamu abantu abalungamiziddwa naye bino ebyokubagana ebyo temuli makulu onookomawo onookuba abantu bameka tukyasoma amabaluwa g'aba Pawulo kakati ag'aba John ag'abaani bamatayo tukyagasoma naye singa bakuba abantu miggo okuyingira obulokole oba obukristaayo oba obukristu singa tukyabamanyi naye tubamanyi lwaki mabaluwa naye wandibadde obamanyi era walibadde obamanyi ng'abantu ababi so si abantu abalungi kakati abafuzi baffe kati Muteesa yawandiika ekitabo Desecration of My Kingdom naye oba teyawandiika nye bamuwandiikiranga nnyo okusinga ye simanyi oba yawandiika ekitabo ye kennyini naye bye yayogeranga bwalinga babikuŋŋaanya ne babiwandiika ne bafunamu ekitabo Aidah Amin musajja wattu ye teyawandiika kitabo naye akyalivinga kubanga era tomunenya omusajja akoma mu Pittu n'ayingira amagye n'avaayo n'afuna ebyayo yafuna n'awamba ki naye se wonkubeerako mukoma mu Pittu yafuuka the conqueror of the British Empire ebyo bigambo byo naye owulidde tetumanyi we yagikonkalingira mukulu wawe kyayinza conqueror of the British Empire kitiibwa kiweebwa abantu mu Bulaaya Queen kabaka oba wa Bungereza ebintu byonna ebyomugaso ebiri British Empire kale katukyali nti mukoma mu Pittu alina ekyomugaso kati ye tebakimuwa ye yakiteekako yekka nti conqueror of the British Empire tebakimuwa baleka balwawo ate nga ye atuusizza nga laba amaze obikola ebigasa n'okusukulumira naye musajja wattu teyatuwandiikirayo kiki then ne tuleeta binayiisa naye teyawandiika yamala ennaku mmeka mu state house myezi 9 ekyo gikumala ne lwe teyawandiika baali bakyeteekateeka be bamanyi ne lwe teyawandiika etwetatitokero talina kyeyawandiika okero gwogambye muwanga talina kyeyawandiika ate nga yali simanyi ku commission okumala ebbanga naye tetulina kyetusoma nti muwanga kiikino ekiwandiikayo kati yali ki president
Ebbaluwa ya Mukulu. Obote yagenda n'akoma uleera n'atawandiika. Eyange weeri already nagiwandiika. Esooka eri Abaganda. Katwagala ey'okubiri. Yatusuubiza ey'okubiri. Mu myaka 10. Ate kakati saagala y'Abaganda. Njagala kuwandiikira aba Northerners. Kuba tulina akagulumbo n'aba Northern. Abalango. Si bokka. Buli ali mu North. Okuva Muteesa Obotere yamuwamba n'amugoba mu lubiri. Abaganda ne tufuna problem n'aba Northerners. Kituufu. Okuva olwo 6 na guno gujjwa. Olutalo lukyaliwo. Eri abalango bagamba nti ffe twetufuula nti tuli superior ng'ate abazungu be bakitufuula. Kati ffe tuli superior mu bo bali nfiiri. Ekitali kituufu. Old wars. Grudges ezo ziri munda mu ffe. Ezitavaayo. Tudda mu birowoozo ebyasimanyi emyoga naye ng'eri munda. Ebituli munda teri abyogerako. Naye nga ddala ekituufu kiri nti Banothana bawandagana n'Abaganda. Lwaki? Kiva ku Obote okuggyako Muteesa. Okuva olwo ne tujjamu obwesiga abantu baawa ab'engulu. Kati ate bo bagamba nti kati mu Abaganda advantage eri nti abazungu bwe bajja basookera wamu ne babafuula. Bawanika ebbango. Kati mulowooza muli banene nnyo ku weebale nnyo ku mawanga amalala. Ekitali kituufu nnyo kubanga abazungu bagenda okujja wano ebbango twali twaliwanika. Wangi. Ng'ebbango twaliwanika. Nga ffe tuliko. Era y'ensonga lwaki bajja wano exactly. Okitegedde? So si be baatufuula. Nedda twakiri. Mwasangibwa muli. Ate ne bakituggyako. Basindika sitamye. Sinakusindika sitamye baamegga ne baluma. Oli omumezi ate omuluma. Abamu nafu oba. Ate abamu nafu omutawaana. Omuntu omukubye ekigu. Ate oluma waaki. Kongera kakasa. Okitegeera kwakakasa nti ki oli agudde. Kaakati waliwo empalana ezo ze tulina ng'eggwanga. Naye nga za munda. Waliwo ebirowoozo bye twogera ku bantu nti abasoga bategeera balina emyaka 42. Which is not right. Ye president yakyogerako. Nesimujjukira oba yali president ani. Ye yagamba nti abasoga batandikira ku myaka 40 okutegeera ate ne bafiira ku 5. Nange simujjukira. Yali ani? Nzijjukira gwe yakitugamba ko waliwo yakyogerako. Nze nkuze bamanyi ba president babadde bangi nnyo tetukyabajjukira abamu. Ate boogera. Ate n'abaddewo okututwalako ebbanga eddene naye mugobagayo. Okututwala? Okutukulemberako. Ebigambo byeyogera byonna bifu. Kutuyiribya. Onatuyiribizza emyaka 2. Tuyiriba. Atutwalako atutwalawa. Tuli kuyiriba. Buli omu yeeyiiya. Lule Muwanga lule bonna. Kati. Ne lwaki tebaawandiika? Tebamanya nti za mugaso. Abamu balina byakuwandiika. Tosobola butabeera nabayo ng'okulembedde eggwanga. Oba tolaba bantu bo. Naye Katonda aliwo awandiise. Awandiise naye omutawaana nti ebimu ate agenda abisangulula bye yawandiika. Ekintu ekitali kyangu ekyo. Kubanga bw'ogamba omuntu akolidde mulembe ogulimu ekkalaamu ate ekkalaamu nga ziriko kigasa ki omuntu okufuga emyaka 10 nti osobola okufuga abantu emyaka 10 ate gwe n'owendinga ng'oli mu 3. Kolanga bwengambye so singa nze bwenkola. Byebyo ebyabafuzi ebyawukana n'abakulembeze. Omukulembeze agamba kolanga bwenkola kubanga yalidinga bayiki example. So sitagamba nti nga bwenjogera byenjogera bye bwotwala byenkola tobikola. Oyo si mukulembeze, oyo muntu mubi. Gwenzo gamba omwana w'ekyo kibakidda eri ku nkola ya mukulu tasobya. Kakati awo amabaluwa gano gajja kwetaagisa nnyo
omufuzi toyinza kuleka ggwanga nga tolina kyolikoze iki kyoliwandiikidde. Yes. Wane ekitunenyesa mbu simanyi kalicha zaffe zonna tetwawandiikanga nga tuli vabo oba vabo twogera bwogezi olwo twogera bwogezi naye tetukola ki tetuwandiika kyova olaba nti kakati ffe abazungu batuliko kubanga bo bakola ki aye kyalaluusa abantu bafana ebintu bafana amagezi mangi information nga tawandiise kakati gwe kigaana okuwandiika ekitabo kati kiki ndi mukiwandiika mukulu. Amiina. Uwandiikira baani? Mpandiikira abaweereza ba Kristo. Ninga kyekizibu abaweereza ba Kristo si kyekizibu. Anonye wali nkiweereza abantu bonna nkiwandiikira abantu bonna. Okubongeza ku maanyi. Baako naawe b'owandiikira bali ba Pawulo bagamba nti Abakolinso. Mpandiikira abantu bonna abawulira nga tebasobola kwetuusaako kintu. N'olw'ensonga eyo puroguramu yaffe leero ebadde ku mabaluwa era nga kyetuyize buli omu waakiri baako gw'owandiikira ebbaluwa ate ng'egulumiza ng'ezzaamu ku maanyi ng'ewaana ng'ewaga tuleme okufa n'ebirungi tuleme okubeera selfish. Otherwise, thanks for keeping it. Abanyankole Bandikire Abaganda. Tugenda bandikira Abaganda Baganda mu Lunyankole. Mutubuulire obunafu bwaffe n'amaanyi gaffe. Mutubuulire amaanyi gaffe n'obunafu bwaffe. Batubuulire n'ebihogo yalagawa kintu ng'afunye nti kale ebbaluwa endala gye tusaba nze gye mpulira nga njagala okulabako ng'ewandiikiddwa y'ebbaluwa nga Generali Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabura awandiikidde Bobi Wine ebbaluwa n'amuyita Dear Bobi. Yes. Era nga ne Bobi akutte ebbaluwa epeni olupapula n'ekkalaamu n'awandiikira Museveni ebbaluwa nti okusinziira ku bbaluwa gye wampeereza ku lunaku bwe nti eno y'ensonga sina kindi ne wandiika ey'okubiri osanga enkolagana etandikira. Okamanyi yo was sincere. Listen, kambabuulire sincerely kiva mu lugambo ba kigambo kya luguli sincere oba sinicere kitegeeza ornament katenga ekibumbe nenga tekiri bwe kyabangamu olwatika nga basaamu wax okuziba olwatiko kakati sinisere kitegeeza verse etalina ki lwatika etaliiko wax kyovuga nti you was sincerely tolina kyoliko tolinako wax tolinako lwatika oyogedde mazima kyovu osayininga nti you was sincere. Byonna obwo bugambo bupya twongera okubagamba nti mwandike ku mabaluwa mwebale kwekomera ku Dream TV, BTV ne Impact FM. Till next time, bye bye.